Okuva abanene okuli yali Minister Isaac Musumba, omubaka Mike Mawanda wamu ne Mathias Magola lwebakwatira mu Buyindi, ebigambo bizze biyitingana. Okusinziira ku polisi yensi yonna, bawandikira polisi ye Dubai nga baagala kumanya ebikwata ku basajja bano abana abaali baagala okuggulawo wano kampuni ey'amafuta. Kigambibwa nti abasajja bano bajja kuno ne bagula kampuni ya Dow kyokka bamaliriza nnyiniyo Mathias Magola tebamusasudde ate ne babula. Wano Kasinje wagambira nti Musumba, Mawanda wamu ne Magola tebalina lukusa lwonna kubeerako muntu yenna gwe bakwata mu Buyindi kubanga ebiwandiiko bibaali balina byali bibanjula bwanjuzi mu Dubai wabula si Buyindi. Naye gwe ng'omuntu nyini musango toyina buyinza obutwala ebbaluwa ekwata omuntu kubanga ebbaluwa ekwata omuntu eina teebwa mu nkola oba implementation police oba Interpol. Kale gwe si mulimu gwo okwata omuntu bw'oba omukutte onomutwalawa. Omusango gw'abasajja bano gwatwalibwako ne mu kkooti ya Buganda Road era nga yabawa ebbaluwa ebakwata singa babeera balabiddwako olw'okufera Magola ne bamubba. Kyokka mu mateeka omuntu wa bulijjo tasobola kukwata muntu mu ggwanga eddala okuggyako polisi y'ensi yonna. Kyokka ekya Musumba ne banne okugenda e Buyindi kwata abayindi abafere kyewunyisiza Kasinje. International arrest warrant. Warrant eno erina okuleetebwa wano mu Interpol. Era naffe omulimu gwaffe kulaba nti tutegeeza ne tubuuza bannaffe aba United Arab Emirates oba kampani gye boogerako oba weeri oba abantu be boogerako aboogerwako mu kiwandiiko ekyo oba weebali. Okusinziira ku Kasinje, ebbaluwa ezikkiriza okukwata munnansi w'eggwanga eddala zirina kuwandiikibwa ku kitebe ky'ensi yonna e Bufalansa so si wano mu Uganda. Kaakati ekibadde kiddako kwe kusaba nti Interpol headquarters etutwala fena mu nsi yonna eissuinge oba eweereze red notice amawanga gonna nga mwotadde ne United Arab Emirates ne India bamukwate era aleetebwe mu ggwanga lino. Era ekyo tubadde tetunaba kituuka. Wano akulira polisi y'ensi yonna mu Uganda Hassan Kasinje wagambira nti bannayuganda bonna abalina okwemulugunya ku bannansi b'amawanga amalala balina kubeera beegendereza kubanga emisango egy'ekikula bwe kiti gitera okuleetawo obuzibu wakati w'amawanga gombi. CID ya wano ewandiika ebbaluwa ku Interpol empandikira ebbaluwa nze kati omulimu gwange kulaba nti yes omusango guno guli international oba gukwata ku mawanga amalala oba n'abantu ab'amawanga amalala. Nze omulimu gwange kukozesa kye tuyita Interpol tools and services. Wetujjidde ku mpewo nga bannayuganda bano abasatu okuli Mike Mawanda, Mathias Magola wamu ne yali Minisita Ombezi ow'enkolagana ya Uganda n'amawanga amalala bakyali basibe mu woteeri mu ggwanga erya Buyindi. Stella Nabakoza, Timothy Sibasi, WBS TV.